SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Wowe no mukyala gwesiga nga akubereddewo gwe mwesige because ne bwakubba ababye baana be. Mwana wa Dubai tasobola kuzimba kalina era ne tubuliza kuba ku kyalo kuno abamanyiko ku mbeera bwetu bayinza okugamba nti ova mu UK. Ekibuuzo kituufu kikyamu? Ekibuuzo kituufu nnyo. Abantu abasinga batubuuza nnyo ne wano wendi we tusula twazimba nnyo mu lockdown ne bagamba sente tutuza government oba oyo kati ali Bungereza oba oyo ali America, naye ekituufu Dubai sente enzibu ofuna naye bw'obanga oli organized nga ate oli focused olina goal yo mu 20 njagala kino. Abantu abali mwenna temwerabira muntu ababeereddewo ddala nga mukyala wo yaliwo mu ntandikwa n'akupushinga. Kikulu nnyo n'omubeererawo tomanya n'omukisa gweyongererawo. Amanya Senyonga Habat omu ku badirector ba SB4 Property Services Uganda Limited, tuli ku Itawa Kampala Road, tuli ku mwaliro gwa kutaanu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo, empambire ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo, okuva ku kubo kilomita 2, amazzi amasanyalaze byonna weebiri. Jangu wefunire poloti ekyapa mungalo osobola okubanga ono obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Muzukuru wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tuzze okwetondera namwe n'abadde n'endowooza enkyamu ku Dubai. Ku kyendabye wano oba ku kyensanze n'ebirala bye tugenda okulaba n'okulambula nina kwetonda bwetonzi. Muli mutya? Atuteekamu akasente baziwa tubaagala nnyo basanga bakumukwana akeedi. Tojja kubeera nga ate wejjusa genda weefunire tawero ziri ku original, masuuka, blankets, duvet covers, mattress protectors n'ebirala biringanga ebyo n'essimu zaabwe ziri ku screen okwo. Bakubireko bakola ne delivery paka ku mulyango. Ennaku zino tulina engombe egamba nti Dubaaya omuntu yenna tosobola kuvaayo n'ozimba ku nnyumba. Obanga ozimbye ennyumba ekinene ennyo ja kuzimba akayumba ak'obubaati obweru n'ak'ebisenge ebisatu. Kuliko n'akabalaza ekinene nnyo oteekemu tiles kiggwe. Aye gye tukoma okutambula n'okubeera nga tukoma okwogeragazaganyako n'abantu. Mugole ono gwe mulaba wano seba mugole. Twefuna ku ssimu. Nemugamba nemusaba mukyalireko nanzikiriza era leero ngambe kangende mukyalireko ko. Yangamba ndi awo ku luguudo lw'egundi mu kifo kyange ky'emirembe kiyita gundi. Nemugamba nze ntuukayo. So nako olwayo tuzze naye tugenza okujja kye tubadde tusuubira. Omwana oba omuvubuka emyaka ejave from Dubai
nga yakakola embaga eridde n'akawumbi kalamba akawumbi tekaweze akawumbi kaweze ate munaye sente ozikola kwesangusa nakuziraga ate tukolesha ekirala nga twakava mu mbaga neŋŋamba kangende embuuze ku mugolo ono bakikola batya ate ngenza okutuukawo nga ate ekifaananyi kyendaba kirala nnyo netwebuuza bano abasajja akakebe mubatereka ssente okuseevinga kakebe kannabaki oba e Dubai bakola mirimu ki gye muvuddeko ko twakulaga ku mukolo gwa mina naviyeeta wagula bandowooza gwali gwamaanyi nnyo gwali mulungi netulaga zi comments tonnazimba naye naviyeeta nyamunoonyako kuko abantu basirikira ebintu byabwe so olunaku lwaleero tuzze emboozi eno etuzzamu maanyi ffe ng'abavubuka n'okuyiga obutanyoma mirimu n'okutetenkanya okwejja mu bwavu muganda wange gwali eyo wataba mukyalawo oyinza okufulwa omuntu akujja mu bwavu lwaki njogedde mukyala nti omukyala yasobola okugamba nti eno essimu gye nnina yadde oyagala kungulira iPhone 14 naye nkwata Samsung ejja kummazaako tusooke tukole kino naye ng'ate mukwano gwo wanaabanga omugane nti nzija mu December mba Dubai ndeeterayo ku iPhone 4 nenga just mukwano gwo kiba tekitutwala mu maaso anyway tutalese emboozi yaffe tusanze okukola taata waffe kale sibona ensanso balaba obulamu bulungi mukama w'amaanyi abadde supposed kuddayo leero naye neyanzizza okumpa olw'okusa n'ogamba kanundeko mbadde sirina kyakukolera mbadde nina okurespectinga kolo yaffe then tulage n'abantu ebisoboka n'ebitasoboka obulamu bulungi era nga bwotusanze tuli bulungi tuli basanyufu era tukola nnyo n'amaanyi mukuliko emikolo gyali mirungi gyali so colorful abantu basanyuka naffe fenyini abakozi supposed okujja omala oyo nangamba ekkanzu ye teyakaze kanzu yandikuza amakanzu mangi naye anyway ekyo kasita kyayita era wasobola okupostingayo ku mutimbagano gwo n'abantu babitegeera ekyo nakyo kyali kyamaanyi naye era bansaba ssebo mbalagwe ku mukolo era tusaba abakwata omukolo batwamuyizeeko tulina nofuna emboozi ya maama w'abantu mugole tumusanze akyali mu kisenge yeetegeka mpola naye tujja mukyazaako tugenda mukyazaako ate nga tumaze bino tumanye emboozi eyo maaso y'omukolo kituufu nnyo ssebo Dubai ali etya Dubai mulungi Dubai ali up and down okusinziira woba ogisanze oba okusinziira woba ozanyisiza matatuzo gonna kaba kazannyo naye nga Dubai gyali era mulungi nze nfunyemu ekyokuyiga nti osanga ng'omuntu wonna wonna w'omusanze muwe respect emala omukolo ono twesangako e Dubai mu ddeyiro omwo ate yanzijukizza ekituufu nkusanganye mu ddeyira mwennyini makati because naawe wenkalakala minnya emirimu gyange ate wensula makati ga Dubai naye ate nga wamusanze tosobola kumanya nti anti kati abantu abasinga omuntu akusanga onalowooza ono kamuyiteko buyisi oba kamukube ali nothing naye kyetulina okuyiga ffena tulina okurespectinga buli muntu gwosanze tomanyi obuzito bwe bw'aba zito oba tomanyi kyalina oba kyasobola okukwongerako nga gwe omuntu tome kuzalaba abantu lwa ndabika oba lwa kiwago oba lwa buwanvu oba lwa kala so nga tutandika emboozi yaffe sooka otumire okuva mu Dubai awo mu kikanula awo ku Baniyasa awo mu ddeyira ntumira nnyo abantu emikwano gyange mingi mwegiri nga Frank kikanula andetera nnyo ebintu byange byonna buli matala golaba wano oba TV gyolaba wano yabireeta wano ntumira nnyo emikono gyange mingi sigala kumenya mannya malala naye ntumira nnyo Abannayuganda bonna abeewaayo okutunda ebintu ku luguudo bayitawo Bania Square batunda paani batunda emmere y'Abannayuganda bakozi nnyo era ne bazanya abakyala abo mbu tebasobodde egenda ate kukola giri emirala emikyamu naye ne beewaayo otunda akamu naba ate okukola omukyala atunda kyaya mu kikanula bamumanya ali omukyala munenenene Sharoni oba liawo nkutumiddeko kimanyi wala akatami kanojja wala nomulala atunda omukyoma mu
mu kisiibo twalyanga nnyo mu kyomo mutegera n'oyo waliwo n'omwami atunda obuugi isima katogo omulaba nnyo ne ku baniasaawo bayitha waali eno yakomyewo mwali muno oluguudo lunyini kwennyini nnyindo kyomanye kya either tutakuba muli banneighbors ndi mugwako era gundi olunaku olumu anyway tutandike emboozi yaffe Dubai ogiyingira otya nga tunagendako bino byokoze bitulaba ebirabako n'amaaso oyo giyingira otya Dubai nagiyingira mwaka gwa 2016 gwali mwezi gwa November nayingira mu company bagiyita Middle East ebiseera ebyo ng'ekyali kwalaali era yo yanyingiza bulungi Dubai era nenyingira ku mulimu gwe nali saagala agenda naye mukyala wange yanzizaamu amaina nga bagenda Uganda ekalubyemu genda wadde afuna sente entono naye genda bugenzi era mugolono oba mukyala mulala mukyala omu gwe nnina era yoyekka era byebyo biseera yangumira n'obwavu bwe naliko naye yansupportinga in fact fe abasajja balina osupportinga abakyala naye yanzizaamu amaanyi because nali nemereddwa ebyaddala tekisangika naye era kyekyo kyekyaliwo omukyala mukakkamu mugumiikiriza ate akuzaamu amaanyi okukola ennyo so obyatabuka Uganda wali oyiiya kaki Uganda ebiseera ebyo abantu abamanyi nali nkwata video z'abayimbi nga nkozesa erinnya gye bayita Kingdom Films twakolako video z'aba General Zamba abamungi ba Dr. Hildaman ne David Lutalo oyo so bamanyiko aba ku Majestic bammanyi twakalabilizaawo emirimu gyaffe era bakimanyi abakwata videography bajja live abantu bangi sijja mentioninga manya mangi naye twalinga twemanyi because it's a small circle mba mwemanyi because mupangisa ebyuma pangisa kamera amataala so mwetegeera mwenna nosalawo okudduka industry omuli omusimbi ogututomuka nasawo okudduka industry because industry nungi ate nga nali nsetinze gundi yange maka yange nga batandise okuntegeera naye nze nga nze omuntu saakifunamu saagagamba nti industry embi ne industry nungi nye videography bagifunyemu mbalaba naye nze saakifunamu nga omuntu ali ebbali bw'aba asuubira nti bw'okwata video ya General Zamba oba ya Mungi oba ya Hildaman oli mugagga naye nga si bwe kiri kisinziira engeri gy'ozanyisizaamu ssente ate n'engeri gy'ofunye bakasitoma abaddako gona otugambira ku bantu balaba nga tuinterviewinze nalaba ku ssimu ye oba ku TV ye eya smart nakulaba ng'okutta omuzindaalo guno abamanyi omutitimbe gw'olina kituufu era abantu abasinga balaba SB4 balaba abantu bangi bagamba ogadde SB4 alina ssente balaba avuga hadiya oba avuga motoka bwenti alina ssente mpitirivu naye nga eyo image oluusi ebambi ebankyamu because bantu bangi abali eyo nga mubalaba mu social media bamaanyi naye nga tebalina nga si bamaanyi nga bwoba okisuubira ebinene byemubasuubirizaamu nga si bwe biri kyeyo kyennyini so Dubai company company eyakutwala olwo nga kututte kukola ki ebiseera ebyo nali njagala nno genda nga customer care because emirimu egyaliwo naye bantwalira ku mulimu gwe nali saagala naye nga gwakulongoosa omuntu yenna yandikitutte nga kirina naye bwe mba nga mutuuse eri ate mukola emirimu ejaga okwefaanaganyako nga cleaning naye nga si cleaning oli because ogwange specifically twakolanga mu biyungu nga mulimu ebbugumu lingi ng'olina okukwasaganya n'abafumbi abaliyo wadde nga si gwafumba naye ng'olina obbayambako ebintu ebimu awamu ne wali nga mwoza bintu twayuzanga ebintu because siga nti oyozesa ngalo zonna naye balina ebyuma byabwe bagiyita washing machines mpanvu ebanga nga mitandoza nga 7 so muteekamu opanga opanze ebintu byonna ebitambula byokka nebigenda ne baleeta ebirala n'opanga neoteekamu Chef Kajoni yaŋŋamba nti omulimu kukyasinze yegimu ku mirimu gikyasinze obuzibu gwe omulimu ogusinga obuzibu era abaana be nakolanga nabo bagimanyi twakolanga mu kampani eyitibwa DIC bagimanyi era abasinga nti emirimu gyayo gyonna gyali mizibu era n'akasente ate nno kaali katono walinga okolera sente meka ebiseera ebyo twagenda 2016 batuwanga 7 olusanvu luno zali sente ntono ebiseera ebyo because was converting by then twajanga mu 64,000
je Uganda rate yali wansi nnyo omwezi nga zokolera izo nga zenkolera juke olina omukyala e Uganda mukyala apangisa ate mwinamu obuntuntu obutono obwo ng'obubiina obw'abakyala obwo butegiro obayamba ate okwekulaakulanya mpola mpola okusevinga kyala n'ebibi andi omukyala aba alina ekibiina ate gwe omusajja gwalina okukisasula ko Sande batugambye nno ekibiina mitwalo 2 byebyo kati zirina nga gwolina omeka sure nti ku musala gw'ofuna gwennyini gwolina okujja ekyokulya olina okujja ssente ezo ate zolina okusindika naye ekyatuyambanga nga kampani ekusuza ate ekuliisa kati bwe kusanga nga toli muntu nnyo mu kyakaze ezo ssente osobola okuzikozesa akatonotono but si ze ssente ezisobola ate okuyamba okukola ebintu ebinene ku masanyu agali e Dubai ku byobulambuzi ebiri e Dubai emitwalo egyo 65 wakizanyisanga otya saakyakalanga gega mazima namala omwaka gumu n'ekitundu nga sikyakala nagendako bugenzi makati Dubai okulambula alumambuza nga sigimanyi nga sigiwuyanga nagwo bannaye bebagamba ne mwana gwe atatambulako gwasiba ku laptop yo because nagenda ova Uganda nga manyi ebya computer so nga nnoonyereza nnyo okumanya njagala nnyo ova mu mulimu gwange oguliko kati nga sifuna nabudde bwagamba nti kange n'enkyakale nze nga n'okuggyako emitwalo 10 ku mitwalo 64 njuka nina omwana alina okusoma nina okufuna school fees okusavingawo nga tezimmala nange ngamba nkyakale basijja funa koze ekigendererwa kyange nava e Uganda nze wakanze taata wange sente weeri si muntu omwavu nti tukuze tuli baavu naye njagala mbeera omusajja enoonyeza sente ezange tojja kukabira taata wo buli kaseera kati kyekyo kye nayagala nti ekyanzija e Uganda saga ate nzire e Uganda nga nkaaba kyekimu neganziwe e Uganda mbe n'enjawulo n'abantu balabireko ku nze ale nange nsanuse famire yange ddala omukyala eyaliwo nga ngamba gende yansupportinga saga kudda ate mu disappointing so wamala omwaka gumu n'ekitundu ng'oli mu Dubai naye nga nakwalumamaza tomanyiwo nga simanyiwo tati kukyakalako saakyakalako kweri ebbanga sijja kukulimba olwo omwaka gumu n'ekitundu ugenda okuggwako nga zemitwalo 65 zofuna waliwo kyolagawoko ebyaddala sente enzibu nnyo egy'emyaka gye namala nali siina saving gega mazima emitwalo 64 nazo sente entono because ng'olina ebintu byonna osasula eno naawe olina ogulayo akagoye akapya jjukya n'essimu otuuka eri ate amasimu geri gakabi oyaga weeyiwemuko ku ssimu n'omukyala oyaga omusindike kasimu kati byebyo nti nze nali siina kye nnina kyamaanyi savingako era n'abazadde bange ebiseera ebyo tebaali basanyufu nga tosavinze tulaba abaana Middle East be yatwala ebalese ku TV baguza amataka gwe tonnagula wadde kataka so nange kyampa challenge nnyo ate okwengula okunoonya okumanya because nze nfunye nnyo mu kumanya era kwe nali nnoonyanga njagala kumanya because ensi gyendimu yabamanyifu ensi gyendimu ya business nnyo so bw'oba n'okumanya ofuna opportunity nyingi waliwo ebigenda mu maaso ebitambula tuze nga tubiwulira nti omwana wa Dubai tasobola kuzimba kalina era ne tubuliza kuba ku kyalo kuno abamanyiko ku mbeera bwetu bayinza okugamba nti ova mu UK ekibuuzo kituufu kikyamu ekyo ekibuuzo kituufu nnyo abantu abasinga batubuuza nnyo ne wano wendi we tusula twazimba nnyo mu lockdown ne bagamba sente tutuza government oba oyo kati ali Bungereza oba oyo ali America naye ekituufu Dubai sente enzibu ofuna naye bw'obanga oli organized nga ate oli focused olina goal yo mu mutwe nti njagala kino njagala kale Mukama nyambe because kinali nkime saagenda kima kalina nagera kukima opportunity enyamba okwekulakulanya ng'omuvubuka nfuneyo kale akasente akazimba lumo nga 3 akebeeza nga sikyewola because nali neewola emitwalo 5 ne 10 ne kati swa wadde nakwewola wadde kakadde nebizwa milioni 5 basobola kuzeewola kati so emyaka wamala emyaka emikanga okola omulimu gwa kirina omulimu gw'okulongoosa nakola omwaka gumu n'emyezi 6 naye ekyanyamba nti kampani gye nali nkoleramu yanzuula because nze nalina emputu nagula ka laptop omusaala gwange ogwasooka nagulako laptop because nali njagala internet yabwerere wali Dubai omuntu ali Dubai akimanyi nti internet yabwerere gwalina okunoonya kyoyagala ekikulaakulanya
namala obudde bwange bwonna nga ndi ku internet era n'abaana betu betwakola nabo abanyankole bangamba nga nze ndikasoma nti nze yasoma nabo abatasoma munjawulo kifena tutufuna nkaaga mwena so nze namala obudde bwange nga nekulakonya kunoonyeza ku internet kumanya nti videography yange ginava Uganda nga manyi njongeddeko ki so obonna obudde nali nina laptop even ne mukama wange okumanya nti manyi laptop nakwata laptop yange nengenda mu kiyungu nayo ate nga tekkirizayo kamera olwandaba ne bantwala mu komiti ne bansalira omusango naye mukama waliwo engombe egamba nti mu kibi mujja opportunity kati webansalira omusango bagamba kompyuta wadde olaba firimu ne mbagamba badde nsoma mba osoma biki ne mbagamba badde nsoma programming biba byakola software byakola websites ne web applications kati ebbanga eryo nalyonna bwe nali nsoma mukama wange bwe yamanya nti mbikola neyeewunya nnyo nangamba gwategwa amanyi mino lwaki wajja mu kirindi nangamba osobola okukola abcd ebiseera byali bya it owa intern nga tebalinayo it omulala nga yagenda so ne bampa opportunity ne bankozesa interview ne beewuunya nti mbisobola nenjiyita bulungi era ne bampa ne uniform ne tie in fact nze Munnayuganda yasooka mweyo company okukola mu office okadde mwako nze Munnayuganda mweyo company bukyanga ebbanga libadde nze muddugavu zekka yasooka okukola mu office era nabo bakimanya abalala abakolanga mu office bakolanga bino nti ali engoye ali piki naye office ya computer ogenda ku computer n'okola omulimu ne bali Abafilipino abayindi ne kalendala nze Munnayuganda yasooka okola mu office nga ddala mbakwadde omulimu gwa office olongo kola mulimu kyoko nakolanga gwa IT intern okulisivinga amasimu mu departments ezimu mu computer efunyeko obuzibu noyambuka mu department yaabwe nokebera ekibaddewo zikaise ziba nyangu nti wifi olitamanyi nti ebuuseeko so olina omuyamba n'omuconnectinga nti computer eganya oprintinga olina omuyamba n'oconnectinga printer oba n'okebera printer biseera ebisinga printer ebe ebuuseeko oba ebe ejamize kujja mu lupapula eddamu neprintinga so ebintu byali byangu ate nga sibyembaddeko mwaka akaseera byensoma ku online so nze nga ndaba ebyo byangu naye kati watuka akaseera nze nganzi nendaba nga sikyakola nga sifuna because company yannyongeza fine nendaba olinga omusaala ng'ovudde ku 65 ne bandaba olinga omusaala nempaka mu 2 so ezo zaali kyamaanyi nnyo ku nze nalaba sente nnyingi naye omulimu gunali nkola nga sigweyagaliramu mulungi era Abannayuganda bonna beegomba naye nga sigweyagaliramu because sikula because njaga nnyo okumanya ebyo najja nga mbimanyi okutereeza computer printer byonna ebyalinga byangu naye nga njaga nnyo okunkuza kunteeka mu kifo ekyamaanyi ate jjukira byembadde nsoma bya website oba software development so nga njagala okufitingamu eyo field nga nfa nnyo newompanze kakadde kamu naye nga nnyingidde mu field eyo because ejja kuntambuza mangu oba ejja kunsasula omusaala omunene kati bwe nalemerako waliwo omukutu baguyita indeed.com indeed.ae omukutu gw'amaanyi nnyo banoonyezaako emirimu nateeka applications 2 era waite ennaku 3 company endala nenkubira nenkozesa interview ya software development ne bambuuza waliwo ekintu ekyali fun omuwala bwe yambuuza oyagala tukuwe sente mmeka nali ngenda kwogera mumpeka mu kamu something naga katukuwe sente bweziti kale ezo ze nali nsuubira okwogera ye yazoogera ng'emirundi 5 nawulira nga nzisoleke waba kukubuza nti osuubira kukolera sente mmeka wali ogenda kwetomeza naye ngenda kwetomeza nga njaga washiringi njogere nga zembaddeko wano because omulimu gwenfunye gwenjagalira ddala nga saka kweremesa agambe nti ate osedde nnyo naye naye ngenda kwatula bweti nayogera sente emirundi nga5 ze nagenda okwogera nawulira nga nsiridde bwendi nendandika n'okunanaagira nga okay ekyo kati atugende n'ekyo wadde nga ndaba sente nyingi already sente zaali mpitirivu nga ndaba sizikwatango sizirootangako nze ekyoto kyange naye njagala kale nfune omulimu gwemmanyi gwenjagala gwenna passion yaago ate nga gunsasula akasente wadde nga si kangi nnyo naye manyi because nze saali nnyo wa sente naye njagala nnyo kuyingira mu field nfune okumanya ate mbeere nga market njitege guno goba kukuza ne kudaba olinga wakukolera bbanga ki oguddukako nakola emyezi 3 because nga
ngandaba nga sikule because n'abana Uganda baliwo banenya nnyo banga nebo otonodedde ekintu gwe muna Uganda asoose ofuna omukisa guno mweno kampani kati egenda banga teyaga kuza bana Uganda nembaga nzo opportunity bebezi ate mbasaaga ate kusigira wano because wano tewali future yange mfunye future endala. So olwo tutandika olugendo lw'okugaggawala olwofunye omulimu gwe bayita omulimu mu Dubai. Olugendo olwogaggawala namanya nti wenyingidde mu elite class class eba elite because company gye nafuna yali by the leka nziremu kemabega wenafuna ogwo omulimu ogw'omulala immediately nakola interview bbiri na filling up form applications bbiri waliwo eya Abu Dhabi ne Dubai kati bali nakafuna ogwo omulimu ogwo gwennyini nga nakatandika okukola mwezi gwali ogwo gumu ne bali ne bankubira ab'e Dubai ate kambale y'abazungu ngamba wafira muloge yes nga era ne mukyala wange nga bannange okoze ekitwale tufunye potente y'amaanyi namugamba naye mukama babanga alina kyandaga kangene kino because nagala nnyo ko y'abazungu omuwala bayinza okwekyusa ne time so muzungu bampa nnyo keya bankoza interview yali ya UK because omuntu akwira technology mu Ngereza so twakozesa Zoom ekyamazima twali abantu bataano twaleka abayindi babiri nange waliwo n'abaloba ba Sri Lanka ne ekyamazima nzo muddugavu era nayita interview ale ne bampa mukali akasente banyongeramu ko steps nga bbiri okusinga kuzooli omuwalaba yali ampadde so n'ekyo kyanyonge okumpushinga high era nze njizaamu amaanyi abaddugavu bali Dubai abali America temuti agenda mu interview gwe kuboba omanyi kyomanyi wekirize emeno kala gye tuyina si nsonga ne bwongo obwo. So batuga nti odduka ku mulimu bakusana okugula ku omusango boduka ku mulimu nze sadduka ku mulimu nze ekyanyamba munali by the company yafe elemesa nnyo abaana bafuna omulimu yagakuzzaayo ekyanyamba nti nali bali bankuzizza banjagadde buli omu nerabidde okugamba amanya gange bampita Rwanga Moses Newton abala bampita Musa because ndi Muslim so kati company eri yanjagalanga bampita Musa buli omu even head of the company nga njagala nnyo so when ali nfuluma waliwo abali baga okunwanisa tebagala ngende naye at last bansobozesa nemweyo company mulimu abaana bangi bambi bebakomyawo Uganda bemmanyi nga company yabalemesa bulemesi absconi ebateeka ebisangosango mutwaga kukola ekuzzayo buzi abala nga takusaka absconi naye akansolinga visa yo jukira ebiseera boba oli mu company oba so naive oba oli mutiitizi nga tomanyi nti Dubai ekukkiriza okusigala mu nsi yaabwe okumala omwezi osobola n'onoonya omulimu n'ofuna naye ffe tuba nga tetukimanyi ogobitegera nga wavaayo dda n'otandika n'omanya mu system tikikkirizibwa. In fact even right now Dubai egenda kuongeza miezi 6 omuntu asazizaamu omulimu gwe oba company musazizaamu akirizo okusigala miezi 6 simanyi bakyayise naye kigenda kuyita very soon. So kiyite banyinaffe kuba banoonya emirimu gibuze Dubai. So odduka yeero ejja mu company y'abazungu nja mu company y'abazungu awo ye breakthrough yange eyasooka because nga sinakola kintu kyonna nagamba mukyala wange yali ayagala nnyo okujja e Bulaaya nakola ticket omusaala gwennyini ogwasooka gw'abazungu namusindikira najja because abantu abali eyo mwenna temwerabira muntu ababeereddewo ddala nga mukyalawo yaliwo mu ntandikwa n'akupushinga kikulu nnyo n'omubeererawo tomanya n'omukisa gweyongererawo amaziga g'omukyala mabi ddala nga akaabya ddala ebiriyo naye nga nasooka nemuleeta naye nemunoonyeza omulimu Fortnite n'afuna ng'akola mu supermarket. Wamujja Uganda sikujja kukyakala because fenga tetuli bakyakazi sijja kulimba twakatandika kale okyakala naye ebiseera ebyo because ffe twalina embeera eri nga tutya okudda mu bwavu olaba buli spendinga sente yo egenda ate obeere nga tolina ekyosigaza so namuleeta saka kunona ticket oba millioni nyenzi nali ntaddemu oba ezo processinga buli kimu zononekerwa kukyakala naye njagala gye alabe ku system agikolemu amanye emirimu nga bwe gibeera osanga mukama ayinza okumugulirawo najja n'akola n'ategeera emirimu nti gimenya ate nga girina pressure egye Dubai. Naye nze mu kampani yange era mwembadde nkola era mwenkyakola nafuna breakthrough y'amaanyi n'okunjagala nze kamuddugavu aliyo
ndi software engineer ate nkulira department ya IT mu Dubai. Simu company yokka naye simu company yonna naye mu Dubai because ina branch mu UK. So mukyala wo akyaliyo oba yaddukayo pressure yamuyitirako? Mukyala wange okuva e Dubai twalina ensonga nyingi because twakomawo bwe nafuna obusente bwe nterezaamu mukyala wange namuleeta 2018 yalinga December. Jukira najja nagera 2016 nemala mwaka gumu n'ekitundu nga tebinatereera so nemuleeta 2018 December gwako anakafuna opportunity mwezi gumu. So bwe namuleeta netufuna akasente ke twafuna then we came back netukomayo Uganda fembi netunoonya ettaka bwe twazimba ennyumba z'abapangisa ezo. Nga si wano ate. Kuzimba z'abapangisa? Twazuka kuzimba ennyumba z'abapangisa. In fact twalina na million mwenda ku account. Netunoonya amataka bonna baagala kutuwa amataka ga bbeeyi ne tugamba ekiriwo kyekiriwo era ngamba nnyo abavubuka nti sente zoba olinawo zoba otandika nazo akataka akatono k'ogula because ffe twagula 5 imagine ebiseera ebyo nga katono. So omuntu ayinza okwetya lwaki ngula akataka 5 era nagula 5 kati mulimu value y'amaanyi essaazi wali wendi because bwakuze ennyumba za pangisa nazo zireeta sente already. So twakola ekyo then netuddayo Dubai netufuna omuntu atuzimbira naye twalinamu obuzibu omuntu omwegayira bwegayirizi nga togenze ku site kino olabiza yakatiziza ensonga ezaaliwo kati naye yalaba omulimu nga gumumenya siga nti kumenya nti era akola bimenya naye nga pressure naye eriko ku counter sente bazibula because Dubai waliwo abafere ajanga zogula nakuwa sente mbwakuwa sente nene akuwa sente za $, ate nga muwalabu kale bana abalabu aba Egypt bana ba Eritrea then bozimu alenga ejja kuzanyamu akazanyo n'ozimuddiza ate nga n'ebintu wabadde obimuwadde ate naafuluma nabyo byonna. So pressure yo balancing ebitabo onogattawo nga bakutemera omusaala so byamutera ku pressure ate n'atukana ekiseera nga amisinga omwana we because twalina omwana aliwo ng'ali Uganda amumisinga yaga kudda naye n'asalawo ajje akwasaganye ebintu ate ebiseera byo nali mpalinga gula ttaka lya nnyumba nga tuyise mu buzibu okuzimba ennyumba za pangisa nga twagala ajje ye kennyini akikwasaganye agula ettaka because nze ettaka linagula lyali limu lyokka nga li naye nene ery'ennyumba saaliwo saakwatako wadde mukono gwange kusenga kipapula kyonna. Mukyala yeyagula? Omukyala wange mwesigwa nnyo era mwebaza nnyo n'abaami abali eyo bw'oba olina omukyala gwesiga ng'akubeereddewo gwe mwesige because ne bwakubba ababbye baana be aba yeefiirizza. Tufunye cases nnyingi nga bali eyo nze boyfriend yanziba ssente zange taata w'abaana nga yanziba ssente namusindikira agule kino teakigula mu banja ebipapula bibuze. So cases nnyingi enzo bwezityo gw'omukisa guno wagufuna otya? Nzoza nze nebaza webaze Mukama sijja kulimba because mukyala wange ye mukyala omuntu gwalaba n'agamba ono sile queen naye ku ngeri y'okukwasaganya ssente n'okumanya ennaku ye muntu namba emu nze mu bulamu bwange. So nze mwesiga nnyo n'okusinga abantu abalala era namuwa ssente n'agula buli kimu n'agoba ku mpapula zonna n'ekyapa n'akikola nga tulimanya fembi. So ekyo kinzanyusa era kyanzizaamu amaanyi n'okwagala ate okuzimba okuteekamu ssente ate n'enzimba kalina. So amaze okugula buli kimu kitambudde ennyumba eno wakomawo wagizimba wooli ye yazimba? Ekyamazima ddala nze sizimbangako nga wendi ebbanga lyonna mbadde ngeri wano Uganda mbadde nzirangayo wiiki 2 nenzira because company betwetaaga buli mwaka mbadde nzira wiiki 2 naye ngera nga nsanga progress y'amaanyi because eno ennyumba twazizimbira mwaka gumu n'ekitundu. So nagirabako omulundi gumu nga terina ggwanza mulundi ogwo gumu gwokka nga terina ng'ewedde. Naye ekirungi nti buli step ebaawo recording video kati tutuuse wano ate abazimbi baagala kino so tubadde nga tukwatagana bulungi ate nga mwesiko because omukyalo omulala omusinga $400 agulako akamotoka omulala agamba zaabuze ate oba naamukola ki? Kati kyekyo bw'otali era afunayo gundi abalenzi ne bamufera bagezi ddala. So n'olwekyo tusooke tumwebaze kubanga si kyangu. Kituufu mukyala wange olaba ozimuwanga wooli
ng'oli mu kibuga wali tugeze okuira ku Nassa ye ali Nansana nozimuwa ku ssaawa 6 zigenda kukola ssaawa 8 ng'akulima nti bazinfezeko bazibbi era kyeyo kyennyini nze era nebaza mukyala wange n'abamuzaala ddala nti banaimwe bala okumba omukyala omulungi omukakkamu ow'eggonje ate omukyala omulungi ne face so ekyo ekizibu okusanga because nze nganze omuvubuka mbamanyi nja kubbibwa naye ate yandaga picture ndala era nkwebaza mukyala wange Zamulwanga nkwebaza nnyo oli mukazi w'amaanyi omwongeddeko n'eryalwanga emwongeddeko eryalwanga because ndozo ojjukira ku mukolo twamugatta empete eno tuba tufuuse muntu omu so kati oyo Zamulwanga ate namukyala wano tubaleetera emboozi y'omukolo omukolo tulina okugulaga wano ku SB4 Media kwegamba gwe wena wenaali wemukola emboozi nga zino simanyi mba n'essuubi leka enfuna essanyu ly'amaanyi nnyo n'essuubi ly'amaanyi nnyo nti ekintu ekitasoboka kisobola okusoboka naddala gwe omuvubuka ali eyo walaba emboozi eno nti ekintu kyolaba nga tekisoboka kisobola okusoboka singa oba nga weewaddeyo so ku lugendo lw'ennyumba eno tusobole tubansalinga omuntu ali mu Dubai ali awo ng'akaba nti nze obusente nfuna butono naye nga wogenda mu kibaala nga waliyo omuyimbi asooka okupostinga nti leero tuli wano bwewati ebivulu bingi nnyo mu Dubai ebivulu bingi ddala otera okugendayo ebyamazima ddala nagerako mu kivulu kimu ebbanga lyembaddeyo lya myaka 7 tosobola kikkiriza nti ngenze mu kivulu kimu era nze nkyakala nnyo nga mukyala wange gyali bwetugenda mu Miracle Garden bwetugenda mu Global Village because ye waali naye bwe mba nzekka ebiseera ebisinga nzibuwalira unless nga nina emikono gyange egyendi okumpi naye nga Dubai kyekifo ekisinga otwala ssente era bw'oba nga tomanyi goliyo ekyakuleeta n'ogenda okukyakala kulungi naye buli wookyakala buli kanaku oba buli wiikendi oggwamu value naye ng'omuntu ate oggwamu okwekontrolinga because bw'okyakala ebivulu byaffe biri bya 10,000 oba 20,000 so buli wookyakala togenda kuspendinga 10,000 era ogenda kunywako ebyokunywa ogenda kulyako so okakana ng'ospenze 40,000 ate agandi kuyambye wala naye nga kiba good mu myezi 3 kyakalamu ekyo kiri fine naye waliwo abaana ebyaddala ng'afuna $1.5 naye nga buli weekend ayaga kukyakala ate n'agamba abantu ab'e Uganda mbu tebamuwa musaala bosi wange tampa ezo keesi nyingi nnyo era ezo keesi tuziraba nnyo era nze mba ntambula oluusi era ntambula nnyo jjukira nze nyambala white ne tie because nkola mu gundi office so kati buli muntu abantu abangi bakutuukirira omu akusaba buyambi omu akusaba omuconnecting naye abasinga ebyaddala mbo tebamanyi kyebaagala serious oconnecting omwana because waliwo omulala Uganda gwenjuka gona connectinga yangamba amanyi computer tumutuusa mu interview nga n'oluzungu nga talwatula segera nga yatya kale ye alaika yatya naye nga opportunity mwezire Dubai nti omuntu osobola okuyingira interview n'okola interview ya computer n'ogiyita naye olw'okuba abaana Uganda twenyoma ate tulimu okutya so kati oli yatya ate nanswaza ate omulimu gwaliko million nga 3.5 so ng'ate abadde mu Dubai ng'anoonya mirimu talina mulimu yangamba ye amanyi computer so cases z'emirimu tuwera nnyo nti mu Dubai tekyali emirimu era tutera okubawulira amantera okutugendayo eyo nga baŋŋamba nti tugambire ku baana abali e Uganda abaagala okujja mu Dubai babireke kyogerako ki nze sandyogedde Ghana muntu okujja n'agezesa Dubai nsi ya mirimu Dubai ensi etajja kugwa mu mirimu Dubai gwe neofuluma gwe abayingira ate wali abavaayo so ekyo kiraga nti waliyo opportunities naye zakenderamu ge gamazima naye ate tutojja Ghana mwana kujja tojja mu malamu maanyi ffe tulina abantu ababali ebungeeza batugambe ebungeeza emirimu gyaggwayo teri mulimu tojja naye waliwo ate abagenda ne bafuna so ne Dubai bwe kiri nti balese kala amateeka amakakali agalemesa omuntu ofuna omulimu amangu naye nze kyemanyi guba mukisa seriously bw'ogendayo gwe ng'olina omukisa gwo ojja gufuna omulimu n'ekyokulera kyagendayo nga naawe ng'omanyi ekikututte oleme gendera ku baana bojja osangayo nti waliwo bw'oyita munene ekkuba ojja funa ssente ennyangu bw'onaakola ebbala ojja funa ssente ennyangu
bona agenda ku luguudo ku street ojafuna ennyangu naye nga ajja emirimu mu Dubai bw'oba ng'onoonyeza nnyo seriously osobola okufuna. So waliwo abagenda okulaba programu eno bagambe alimba ennyumba siyiye batuddewo butuuzi tebibulamu batuddewo butuuzi tasobola ffe tumumanyi ebigambo byo tosobola bagaana kwogera. So omuntu oyo ayagenda okugamba alina endowooza eyo agenda ogituwa ogeramu ku magezi ki? Tojagana abantu kulowooza kyayagala. Buli muntu aba n'endowooza ye, buli muntu aba ne assumptions ze n'agamba mu Dubai tosobola kukola miliyoni nga 2 oba nga 3. Naye omuntu kyaba atamanyi mbu sente zino bw'oba okukola omulimu gwa KFC nga go serving up services nkoko ne bakwa miliyoni 2.5 gojja koma kwekyo nga gwo omuntu. Naye nze kati omuntu wa office bwe manfuna times 5 sente zenfuna ate size ngenda okukomako nze ndi wa mululu nnyo ku sente because nze nkola ne part time gega mazima kyekyo kisikisi kyakala nnyo nkola emirimu ng'ebiri oba 3 naye nze ekyenjawulo nti nze ndi software developer kati kanzire ukema mu lockdown 2020 amaduuka gonna baali bagaggadde ne company ddala ez'abazungu ez'Amerika nga zonna zagakudda ku online kati mwe ebiseera baali baagala nnyo masks gloves ala amaduuka gonna gali gaagala kufuna emikutu egya online nga websites so abantu nga bakutuukirira nnyo ku online because waliyo emitimbagano gye bayitanga freelance.com fiverr.com kosobola okwewandiisa nga gwe software developer n'ofuna abaclient abakutuukira nga baagala services zo obakolere so company nyingi zagenda nnyo online so twalinayo kyebayita transformation from this era ey'amaduuka into digital so everything byavuka digitalized so ng'okola websites because nze mwogwo omwaka sijja kutiisa abantu ne serious nga ajjeko omusala gwenfuna ogumwa kokana afuna miliyoni nga 7 mu part time yekka jukira omuntu omu akuwa omukoiro omukutu ogutandikibwako ogwa websites omusaba $1,000 bw'olukonvatinga mu sente ze Uganda ojja funa obukadde nga 3.5 so mindset yo yekuwa obugagga si mulimu gwobaako nti kale nfunye omulimu gwa $5,000,000 oba gwa $10,000 ndi gwogenda ogaggawalirako paka naye naawe olina okuthinkinga broad n'ogamba nti sekale sente Dubai because lwenti wa Dubai omumanyi osasula $1,1.5 oba $2,000,000 so sente ziddukira omu n'ebyokulya bya bbeeyi naye osustaininze otya obulamu okuyita kweyo gap gy'oliko omuntu wakulabya nakale oyambala taayi bamanyi kale ofuna ba $1,000,000 oba 5 oba 7 oba 10 naye olina okuyita kweyo mindset y'abantu abalala abakuliraanye bo bagagenda out gwe concentrating ku kintu ekireeta sente batandika okwogerako nti wagula amayembe oba ofeera bufezi oba nyumba siiyo so tosagana muntu kwogera kyalina ne gwe genda maaso olowooze ki ekikujja mu bwavu ki ekigenda ate okukugaggawaza osusukkako tobeera nga ogambe nti kino kimmala nze kati nina emmotoka enemmala kati nfuna $2,000,000 zimmala tobeera nga olina okuyayanira ekinene naye okifuna amakubo amalungi oleme kubba ne lowooza kati abantu bonna abamanyi computer opportunity weeziri ddala abaana bali Dubai wala Uganda sijja nenya muntu because internet ya bbeeyi akabeeyi ngalaba n'omuntu ali e Dubai yenna gula computer ya $5,000 yakakadde gulawo emikutu egyo ejja bagita Fiverr freelancer Upwork osigninga okuregisteringa kwa bwerere skill yona gyo gyoba omanyi Photoshop photo editing sente zitandikibwako jafuna $5 $10 kati bwogatta abantu abo abangi in the month oba ofunye abantu 30 oli mu sente meka mu $10 olina 13 olina 13 ezza Uganda ze miliyoni nga 11 era omuntu ajja gamba ojja wa sente oyafera naye nga tufuna sente mu bakuba agenjalo because twagala baba gagga tojja bya ku mulimu enkera gwe banakugoba ne gubeera ko mulimu nga tebolowooza ebintu ebirala internet eriko sente kati nzalukiranya abana Uganda abakola ng'emirimu gyo YouTube ekusasula after some time views of ne likes ojja gaggawala omuntu agambe wa SB4 ajja wa sente yebuuza akolaki akola ki oyajja akola interview z'abantu naye nga tamanyi waliyo side business oba side income eyingira mu bulamuzi kinazuula nga nze omusajja nti kibi nnyo okuba ng'oyingiza kimu beera n'amakubo ag'enjawulo agayingiriza kati ngaffe ba software developer
osobola creating application yo ng'eyingiza sente ebbali osobola okukola part time ate n'okola n'omulimu gwo at the end of the day omuntu yakusuubira okufuna miliyoni 7 ngatamanyi nti osobola n'oyingiza miliyoni 2 omwezi so tojagana ndowooza y'abantu nti ennyumba si yange oba asetize balabe si zange naye at least bamanye bo nga bwe baba baga okwejja mu bwavu oba okwejja mu mbeera ey'okugamba nti Dubai teri ssente baconcentrating ku bulamu bwabwe balowooze okusukka ku bantu abasurroundings because ekitu affectinga kutula mu mboozi nono n'akunyumiza ebiri eddeira polisi yakutte bali 6 ate twabadde ku beach ne tukola kino kiri ekivulu kyoli kyakutte naye n'oterowooza ko nga ggwe bw'ovaawo n'oddambuliri abeeka bagakukubya mpereza ya 5 gayina tojja linda musaala kati ekyo ekyenjawulo. Anyway, ayina amatwawulire olugamba nti twaligenzeeko ne tulambulakokko eri kinakuyisa bubi nedda ssebo tekimbisa bubi era nandyagadde abantu mbalage buli kimu bamanye nti Dubai waliyo ssente ate bamanye nti Dubai si nsi ya kunyooma because ng'abantu abanyooma oli Dubai oli mu kubonaabona oli mwezi ensi awatali ssente lwaki wagende Dubai nze bantu bange nga lwaki wagende Dubai ne kasaba balaba kwase nakola n'omukolo wano n'empita abantu okuyingira ennyumba ne balaba nti bintu bituufu so ne ku page yange ya Kingdom Films kwebiri ne video naziteekayo omuntu yenna ayaga proof byonna kwebiri steps zonna kweziryo ezo eziraga ennyumba za pangisa era nteekako by date 22 nyingira ennyumba buli kimu kwekiri wali so nandyagadde olaga abantu baddemu essuubi nabo eno video si yakola kweraga naye yakola kulaga nti ekitasoboka kisoboka tutukoze ebintu wano asete eno esinga abantu abamu abali e Bungereza era waliwo abadde bankulisa era bangana wakikola otya ffe tuli Bungereza naye ssente zotadde Uganda ffe tetuziteekangayo so ekyo kizamaanyi muntu ali e Dubai ali Abu Dhabi ali Sharjah ali Oman munsi yonna gy'olimu eba mindset yo so ndowooza wulidde bulungi emboozi ate nga tukyagenda mu maaso tugenda kwamukako wali ate tulabe ku nnyumba endala ez'abapangisa nange nno nfunyemu ekirowoozo ky'okugenda e Dubai eyo okkuba ekyeyo kati obisobola gwe omutambuze otambula nnyo leero oliwa era oli eri amanya yinza okugyayo akasente kuba ko kaganye mu Uganda kiganye oba oli awo tunaagendako eyo gye tunafuna ate ku buweerero anyway tugenda kubanga twamukako ate asset endala yazimbayiko ku nnyumba ez'abapangisa naye gwe omuvubuka aliyo naawe okisobola kino ekintu tukendeza ku masanyu g'ensi kubanga ag'amasanyu tegaggwa omukulu yeerekereza okusanyuka yeerekereza okucakala n'abeera nga amaliriza kino kati okucakala kutandika butandisa naye era akusanze so bonna bwennanga oli eyo okendeza ku kucakala n'okendeza ku kulya ebitafutafu maaso eyo gye biri ate nebisinga ebyessaawa eno twezimbe ffe nga abavubuka kula agenze nakugamba nti kola nnyo obeere obulungi abantu obalowoozese tiwagula n'amayembe kuba twabiwuliranga mu byalo eyo nti ne mu bibuga osanga omusajja alina ennyumba eriko ekikomera gamba waaw basongayo n'okutya batya naye ng'ate kubeera kukola nnyo nakutegeera kiki kyokolerera bagirlfriend gwali eyandaba girlfriend gwolina omwesiga kyenkanawa bagirlfriend eminaku zino abasinga kufuna leero ne bayita omwezi gumu nagamba onnyanjula ddi onkuba ddi embaga naye nga tanalowooza yadde okukuwa bebi tanalowooza yadde nti mugenda kugula kapoloti wabula ye abanjambaga oggi wange bamuwasizza sisita wange ate bamukubye embaga so bannange okuvuga abavubuka supiidi okuvuga patanawo supiidi si kyekigenda okubagaggawaza yesu ajja kukuba embaga empeto ojja kujambala emikolo gijja kutimbibwa so no tuyita SB4 Media ne tugulaga live omukolo gwo naye after mukolo kiki kyemuzzaako abakyala kano kalowoozo omwami yenna gwolina okubalamu amagezi wena kyomwongerako
tuyige okwongera ku babba baffe tufune kye twongera ku boyfriend baffe so nolweso nga tugera okukamako tukyagenda maaso ne programu eno ate nga ekitundu kyaffe kigenda okuddako nga tunyumya ku love life y'omukulu ono n'omukyala omulungi n'embaga batandikirawa era plan cheese bayina mu maaso awo omukulu tugenda kwamukako mpozi nga liwakatalekeka konna kolina akatalekeka okuva ewange eri advice y'abavubuka nti mbofuna sente ate togenda ku bantu balala nti balina iphone tibalina motoka nze natandika okufuna sente 2019 because nafuna omulimu 2018 nga gwako so 2019 naye kyewunyisa nze mmaze kuzimba n'engula emmotoka ejolaba omulala bwafuna sente agulirawo emmotoka nze mmaze kuzimba n'engula iphone 14 milioni nga 7 naye omuntu nze nabakyali bange e Dubai bafuna 2,500 naye nga bansooka okukwata amasimu afuna 1000 naye nga alina iphone 14 milioni 5 so ekyo ekirowoozo eyo gundi hype ekutte nnyo mu bavubuka buli mwana ayagala iphone naye gwe weesetinze otya iphone bajja gikubako enkeera neze we bajinzibako essaawa zino mmanyi nina amaka nina wensula nina ennyumba z'abapangisa nekyokubiri oyogedde ku bakyala abaagala emikolo nze kyempa advice nti musooke mwezimbe omale omukolo kati ffe twamaze omukolo twakomye waka sipangisa sina nti ate bannange nsinze ennyumba oba bamanje sipangisa tuli mu mirembe so kyekyo advice nnungi nti abakyala zimba bbaawo omanyi nti bwe tumala omukolo tuzzeewa sikola mikolo kusanyusa era nze njagala nnyo mukyala wange yaŋŋamba omukolo ngwagala naye lindako tumalize abcd sigenda sanyusa abantu ate ffe tudde mu mazigo batudde mu looni abaana babanja emikolo nakyali wange esuka nakyaliwo omukyala newayita emyezi ebiri nga wakyadde wa taata tulina obukyali wassenga akyali wassenga kati no tulina okwanjula n'abeerawo neyeebuzabuzaamu omukyala n'anoba n'agenda yagana omwanjula anyway tugende tukyeyongera mu maaso SB4 kwoli Tuggussa Enssonga. Paul Saka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda okuyingira shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Serena Hotel nga 11 June ono ye Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Lwemba n'Amakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingo Catherine Kusasira ne Samisa Semakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Paul Saka iwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin School St. Michael and Thomas Junior School Nansa na Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT ne Sam's Wine. Of
Giftcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi certificate y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa abakumaca abakawungezi saako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76 361 778 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. SB4 Media tukyeyongera mu maaso tuzze omukulu ono naye ffe osanga ng'omuntu gwa twena muyigirako ebintu bingi ate emyaka nga gyegimu. Emyaka gino kuba ne Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okubeera nga tukola wamu n'okwekulaakulanya. So eno gye tuzze okozagayo nti bayitayo batya wano bayitawo kivu kitemu naye ovirako kitemu then notoka mu kivu. Enyumba zetwazima mu 2022 myaka nga gyali gikyali. Lockdown fe abantu bakabanga ennaku naye nga nga tuzimba lockdown kyekyo kyosanga omuntu nagaa nti mwabba sente za government mwabaali eza covid. Naye lwaki omuntu yenna obaako enkulaakulana basooka kukulowooleza ekyo anti ekyo enkula yaffe Bannayuganda mbu tetukkiriza nti omuntu kirina omaaso olwofuna tukkiriza nti tomanyi either obye mu gavumenti oba okoledde kuva eri sente z'abazungu naye nga zonna twazikola kuva Dubai. Ekana kafo kave nga wenagaye twagula kafo katono nga tetwenyoma sente eziriwo atugule ekiriwo. Ezi mita zimeka? Zali 5 kwa 3 naye omuzimbi waffe yali clever naso yinyigirizaako ennyumba ng'ate nga za mulembe. Sometimes avuka bamanyi okweyogeza ti nze sagula ploti ntono nze njagala eka njagala 10 ku 10 newe sanga ploti 5 kwa 3 weta sajireka mu sente ze. Ekituufu era gundi ekizanya abantu abalala kwenyoma na kwagala binene ndozo labye eri gye tubadde nti kale eri ploti nene n'amaka manene nelaba entandikwa gye twatandikira kundi kikwaga nti twatandika watono baby steps then ne tukola ate ekinene singa twaganga tunne tufune ekinene osanga ezo sente twandiziguze mu masimu baba mamotoka oba twandifunye bantu abazitufera kyekyo kireetera omuntu okudde mabega. Zino singo buli singa eriko store. Buli singa ina store twakola ekintu ekipya abata abantu kye basinga okwagala. Buli singa ina store yonna ntayiringe even eri ennyumba ya ddabo nayo nene bulungi ate nayo ina tiles. So omwezi muntu osoganda teka sente zange mu kyalo ate abamu kyalo bapangisa sente ntono. Abamu kyalo bapangisa sente ntono naye kosobola okulyako kogera nako because omwezi mitwala na 5 gavaamu si sente gavaamu mulomezi nga 3 naye bonga keriemu mitwala 2 bokakala ngole mitwala nga 6 mwezi of which is 6 okoleranga ate so we manchi tadde wano wano na kavenna bengo ekitemu then mu kivu mbasira ba losi gyenkola wadde nateka usene nyinyi naye manyi nti eno asset ongiterekeddewo ate njifuna mwaka sente katono. Omuntu asobola bino bebagamba nti nze kyeyo kyansala gwe kyeyo kyogerako ki ekyo by then naffe twali nga tukyogera twali twakatuuka ku kyeyo myezi 6 twagamba kyatusaze neze kyeyo sikyevuma nkifunyemu nnyo ate nkyakifuniramu ddala era ngamba abaana bagenda nga basomye musigale because tulina bannaffe abakomawo bo beegoba nti bo balina degree naffe twava nga twasoma naye onyiga bunyizi noganga ekijja kyekijja mukama ali ntaasize eyo nze kyeyo nkifunyemu sikyevuma era. Omuntu ali tukyongeza omuzzamu amaanyi wano wagula 5 kwa 3 wagula sente meka? Ebiseera ebyo twagula milioni 9 naye bw'ogattako bulooka kyamaani ogula milioni nga 10 bloka yaga kulyako mitwalo nga 7 kyamala ate nalina odyako 2 so bokakala ngokuze milioni 10 of which kyali ebiseera ate kati bokomawo kati saa zino bajja kukuguza sente nyingi so kyeba advise omuntu yena attaka lyonna lyolabya likula
ettaka woliguze gwe gula osidike oba tulina za take out bakakikomeraakyo oba akakomera akatono akadimarketing nti wano wo oba iwewe n'omusenyu n'amayinja omuntu agula aleme kulowooza nti alowooze nti wagulawo dda baleme kubba naye nga wona woba oguze wakola because twagulira nga tetumanyi nti walikula because fe abaasookawo nga wakalu negana amayumba gonna gazze luvannyuma wali wakalu. So, omuvubuka ali eyo agenda okusanga mu Dubai ng'olikoze McDonald's oli mu kulya otudde n'abali ababbedo oli mu kunywa ebyenge ogenzeko ewaramu emmeza eddugadde akwegombe naye akolenga gwe kyoli mu kukola kikyo osobola omugamba. Abavubuka mbagamba nti temwegomba nnyo lifestyle yange oba temwegomba nnyo omuntu mulala ate alina naye weegombe mwebuuzeko yatandika ate nze nkifuna nnyo challenge nkifuna nnyo bannayuganda b'ensanga Dubai nga baagala kubanga nze obagamba leka nfunoonyizeeko ku mulimu ogutandikibwako ne guba gwa miliyoni emu kitundu bo baagala kukola mu ofiisi bwe buzibu nga tamanyi step gwe gye wayitamu ate nga talina nabisaanizo nenze omuntu buli wosanga omuntu oba ali ku luwombo nina byendya ebitafutafu bondaba buli weekend alesaga okope lifestyle ntomanyi ze nnyingi z'omwezi naye nga advice yembawa omulimu gwonna gwoba ofunye ogukwate ate ogwagala ate temweri meeting ku mulimu gw'olina ogambe nti kyaggwa nze ndiwo security 2-5 musome ekyenategera kyenakkiriza okusoma ddala technology ddala ebintu bya marketing n'ebya nursing Dubai bikola so omuntu yena ali mwezo field oba ayagala okiyingira kyangu nnyo because nagenda Dubai nga ninamu skills ntono nezisinga zonna nzifunidde Dubai ne ka certificate kalaisi kutandikira mitwalo 8 okusinzira mu department gy'olimu ne wa technology nabo bulinga kakadde oba miliyoni 2 naye nga mwekulaakulanye ng'abantu ate muleme kukopa lifestyle z'abantu ate muleme kwagala okutandika okukola gwosanze Dubai maze emyaka 7 muntu bwansanga nyambadde tayi ne saati ya white ajja kugamba nina byagala atandikireko naye nga tamanyi nti mbadde emyaka 7 simi natandikirako nange. So sometimes wobeera ku kyeyo n'okola assets zo n'ozimba amakaago kyoba oddako okulowooza kutuula waka ku setolinga osuubira okuva Dubai gy'osetolinga waka. Dubai sure did because mukyala wange ali Uganda naye yeetaaga care yeetaaga love n'abaana beetakola bataata waabwe this time badde nnyo Uganda myezi ngenda bwezi 2 naye abaana balabe love gye badde batafuna kumala emyaka 7 so nze planninga nnyo okudda Uganda kyekiwa njaga teekawo asset nnyingi business n'ekyokola kalinzi nga software developer ndowooza ahead of what I'm doing njaga nnyo okukola business nti bwe mba neebase nsasulwa ndowooza buli omu amanya abagagga aba Microsoft abagagga ba Apple bayingiza nga beebase so nze yeeyo mugundi yange yeeyo byentunulira kati kitunulira kati kino kyennina naye ntunulira kati njaga kubeera Uganda naye nga nsasula obukadde 6 naye nga neebase omwezi nga sina kyenkutteko kyekyo ekiyitibwa software as a service ozimba software yo nakolera omuntu n'amupangisa nga buli mwezi oba kusasula kakadde kamu oba mitwalo 2 okusinza because byonna tubirabireeyo nti tulina bannaffe abayindi bo bali ahead of us nti bo wali mukono gwange tukola naye mu department yemu alina software ye naye buli mwezi ayingiza miliyoni 6 ate nga talina kyakola kirala yagizimba lumu nenayingiza miliyoni 6 kati naffe yebaggolo yaffe twegomba ze neegomba ate njaga kuyigira kubali kyekirwaki etitu njabba waggulu ate era still nina step gyentabuddeko. So tusuubiza abantu mu kitundu kyokubiri kyetuleeta tukula kikola ne mama waffe mama w'abaana omwagalwawo tusuubire ki mu kitundu ekyokubiri love life yo mwefuna mutambudde mutya kyemmanyi mu love mbeeramu obusozi n'ebikko tusuubire ki mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kitundu ekyokubiri katusuubire omukwano tusubire obutakwatagana n'okwesikasikamu ate tusubire ate okwekulaakulanya because kyesinga obukulu mulavu bwe mbamu okwekulaakulanya osindika ssente oli n'azikozesa obulungi ate ekyo kizza nnyo omukwano ne wotambula ebbali n'ogwa ku mudugo lowooza asinga mukyalawo naye n'olaba nti ate akola bibi era okakkana okomyewo ewaka. So tusisinkane mu kitundu ekyokubiri emboozi yaffe eno gy'owedde mu kitundu kino w'ogivaako nga tonna kyopiikinzeemu simanyi kikyobeerako wonoova mu mboozi eno nga tonna kyopiikinzeemu gwe muvubuka ali eyo teweekwasa SB4 oba teweekwasa Musa katono nnyo abasiraamu bakkiriza akieza
abasiya mbakiza akisatu naye twakola nya mbakiza zitola anti abasiya mbakiza akinya ekyo kyo kituufu naye sina kirowoozo kya haki ezo endala twakola obufumbo bwa kisiraamu era okkirizibwa okukola kyoyaga naye sinafuna kirowoozo ekyo njabibuuza nga naye waati tubale twesunze omukolo omulala tuyite omukolo omulala nti kati ekibi kati ebirowoozo wange biri ku ssente kati because olaba SB4 obuzibu ne family yange sigiwa time kati bwe ngattako ate omuntu owokubiri n'amuwadde time bankyonoonye naye sina budde noonya ssente. Tweyanziza nnyo tweyanzege Musa SB4 Media Tuggussa Enssonga. Programu zinga zino tuzikuleetera okubeera nga toguddamu essuubi golowooza nti walemererwa oli ku kyeyo omazeeyo emyaka 2-3 gwolaba obulamu bwo bwakoma oli mu Dubai omwo ofuna nusu 10,000 oba 15,000 naye ng'omaze omwaka oba emyaka 2 oba 3 tolina yadde kapoloti yadde ennyumba naye nga ebivulu babalanga mu Dubai gwasookayo n'okupostinga gwosooka okupostinga ku TikTok gwosinga okutambuza ebivulu ebyo n'ogenda nti n'osasula n'ongeza ne ba girlfriend mu bivulu nga 6 ku Sunday nobeera mu Global Village, Saturday nobeera ku Atlantis, Friday nobeera mu Marina ng'ogenze kuwugamu. Manya nti emyaka gigenda ate ng'omwaka ogugenda tegudda kakabe katikitiki ne kayitawo bwe kati tekasobola kudda. Tulekuba ettooki mu bulamu bwaffe wamu n'embirowoozo byaffe bikule okukyakala kungi naye tekusobola kuggwayo. Akola ng'osevinga ate okukyakala n'okusanga. Nze muzzukulu wa Kabajja Mugese Bunya twali tukoleta nnyo programu z'ebyebizibu ze nava Dubai ate ne bambonyabonya kampuni n'engoba ate n'ensiba. Omukulu ono kuba yagenda e Dubai yatandika ku 65,000 olwalinawo ssente zafuna yazimanyi naawe osobola kasita ogendera ku by'omukono byakugambye tokkiririzeemu naawe okisobola. Nze muzzukulu ba Kabajja omala oli ku kamera nga bulijjo beera bulungi tusisinkane mu kitundu kyaffe ekyokubiri.